Onako olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuli ne banne abalala babiri okuli omwami Nubian Lee akwoteka Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu David Lewis Lubongoya olwavudde ku Parliament onako olwaleero abayolekeddeko aliri mu bitundu ebyeruzira okulambula ku musibe retired Kano Dr. Kiza Besigye akale no abano babitaddemu engatto ne bolekerako aliri mu bitundu ebyeruzira okulambula ku musibe retired Kano Dr. Kiza Besigye ajukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu onako olwaleero ayakedde mu Parliament y'eggwanga lino erya Uganda era mwe twalabidde ng'agezaako oboolyawo ayina ensonga gye yagambye Parliament anti mu Parliament eno mwe twalabira omukulu akulira oludda oluwabula gavumenti ng'ate afuna akasiimo nga n'omulimu ogwamuweebwa tannagukola era His Excellency agamba anti kino kyawaliriza abavubuka okweyiwa ku Parliament nga oboolyawo bawakanya enguzi asaako n'okwonona ensimbi y'omuwi w'omusolo ate nga basinzira munda mu Parliament kale nno bino we byagudde ku musajja atannaba kulabika nti no asalawo ali nampawengwa anzire ku kifo kya Member of Parliament oba nzije neesimbewo ku ntebe y'eggwanga lino erya Uganda Mpuuga Nsamba Finito kale nno ono kudde byonna atubiina olunaku luno olwaleero asonga mu malala ge tulina olunaku olwaleero leader of opposition omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero era naye asinzidde mu Parliament olunaku olwaleero n'ategeeza n'agamba nti tulina aba presidential advisors bangi nnyo abawa omusajja amanyikiddwako nga Museveni amagezi naye ng'ate bano oba oliawo ebiseera ebisinga bwe babayita babeeko ebintu bye babuuza amunda mu Parliament ateri yadde n'omu alabikako nti bwe bagezaako okubayita okubasoyaasoya kajojijoji w'ebibuuzo tewali yadde n'omu mpaawo n'omu agenda mu maaso n'okulabika nti nno alabikako naye ng'ate bakola omulimu gwa kuwabula kale nno ne yeebuuza bano bagenda kuwalabika nti nno bawabula ki wakati mu kusaanyawo olulimi Oluganda era olunaku olwaleero ekitongole ekya umeme fena tukimanyi nti emirimu gyakyo egimalidde ddala emyaka 20 nga oboolyawo kigezaako okubunya amasanyalaze mu bitundu by'ensi ebyenjawulo kyagiwadde ekitongole ekirala nakyo oboolyawo kiddukanyeeko kale nno erinnya yaka eryali lyateekebwawo anti nga bw'ogula buyunitisi bwo ketuyitira ddala yaka akati neryo erinnya lyakyusiddwa abakulu okuva we bajja maapu ya Uganda maapu ya Buganda ku maapu ate ne bagizaako kale nno batulumbye ne mu lulimi eri mu masanyalaze ekigambo yaka ne kijibwako ate ne bakisikiza ekigambo light kale nno okuva n'olunaku olwaleero bw'ogula yaka manya toguze yaka oba oguze light kale nno osobola okugamba muno nti era akwako ka light oba otegeeza nti yaka naye ebyo byonna tugenda kulabika nti no tubituukamu n'omukulu Joel Ssenyonyi alina ensonga z'oboolyawo zatunyonnyodde ku kitongole kino ssente ze kyaweereddwa eky'amasanyalaze atugamba nti bano abakulu bayinza okugufuula omugano olw'okwekwasanga embeera y'obudde agamba nti bakimanya bulungi nti akaseera akaali kabaweebwa oba contract y'abasajja bano ebadde egenda kuggwako ennaku z'omwezi 31 olunaku luno olwaleero agamba nti bano ne beesuulirayo gwannaggamba ne batafaayo watya oba gwawe bagenda kulabika nti no bajja nsimbi azigenda sasula kitongole ekyawumime wabula mu kwagala okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo kakati nno ne bateeka mu kaseera akazibu ddala nga kwagala oba butayagala olina okusasula ssente ezo oba olina okusayininga ku mpaka kale nno agamba nti newankubadde ssente ezo zaaweereddwayo naye ate waliwo abakulu abayisizaawo ebyabwe byonna tubiina olunaku luno olwaleero kale nno nyongera okubuuzaako gwe wenna akyekumidde ku DPTV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo gwe wenna atwegasseko olunaku olwaleero ngenda kusaba subscribinga likinga sharinga ate era teweerabira no commentinga ekintu kyonna akyolowooza gwalina kyoteesa nawe kyowabula oyinza okitweerako wansi mu comment section naye nga anyongera okusanyukirako abo mwenna abafunye ebirungi all over the weekend anti muyogeyoge okutuuka ku kkula eryo namwe abafunye ebizibu ebitali bimu anyongera okubasaasirako anti Omukama Katonda abagumye so andowooza njagala kati tusimbule Morgan Keys 56 official CEO Kalidalu content creator kale akatutandikire wano ekitongole kya umeme olunaku olwaleero lwekyamaliriza omulimu gwakyo ogwali gwakiweebwa almost okumalya ddala emyaka
25 nga 20 kubanga kyatandika omwaka ogwa 2025 okutuusa olunaku luno olwaleero bwe kyawaddeyo contract y'abasajja era okusinziira ku ripooti umeme gye yatukoledde yatugambye nti yagenda okulabika nti nno ejja munda mu ggwanga lino erya Uganda ng'abantu abayina amasannyalaze bali emitwalo nga 25 gyokka wabula bagenze ate okumaliriza okulabika nti nno bawaayo contract eno nga bafunye ba clients abasobera ddala mu millions 2.2 kakati nno ekitongole ekya umeme bwe kityo bukirabise nti nno akiwaayo emirimu gyakyo eri ekitongole ekya UEDCL kikyenno kyekigenda okulabika nti nno kikwasaganya ebintu eby'amasannyalaze kino n'ekitongole ekijja akyasuubiza okuweereza bannayuganda obutassa mukono mu mpeereza eyo yonna naye nga olunaku lwaleero tulina rope omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssennyonyi ng'agezaako okutunnyonnyola ensimbi zino ezaaweereddwa ekitongole kino zazze zitya okulabika nti nno ate zaalabise ziti kale nno njagala nkwe rope akunnyonnyole ebisingawo then oluvannyuma nkomewo ate tuyongereyo. Umeme twali wano ku parliament wiiki ewedde nga gavumenti eyagala kwewola parliament ejikiriza okwewola obuwumbi obusoba mu 7 dola za Amerika 19 n'obutundutundu 9 netugamba naye sente zino zivaawo mwe muzijjeewa kubanga auditor general tanakola assessment mwenga gavumenti mutuddaawo ne muteebereza ne mujja wano ffe nga tulaba bagala kuyisaawo bintu bitategeerekeka netugezaako kisimbire kuli naye bannaffe side eri ne bakiyisaawo speed ne kiyita naye olwaleero ate funya report okuva wa auditor general ng'egamba nti buli obukadde 19 miliyoni dola ze baali bagamba ezo si ntuufu zaali nkyamu auditor general ng'agamba nti sente ntuufu buli obukadde 118 eza dola. Ekyoka kati ani yali agezaako okubba sente y'omuwa omusolo kubanga twabagamba lwaki temulindako auditor general n'akola assessment naye ng'ekyo kiri awo ne auditor general's report nayo twagala gitunulamu kyembadde ngamba speaker naye lwaki temukkiriza n'eyo report kubanga auditor general bw'akola report agireeta wano mu parliament ne tugitunulamu tugiva mu ttooki okubeera sure assessments zaakoze byebyo byennyini oba waliwo obuulyawo ebyetaaga okuddamu okutunuulira kubanga zino sente zaamuwa musolo naga nti obudde buweddeyo tugende speed nali ngamba attorney general wiiki ewedde nga tukuba ebirowoozo ku nsonga eno ne mugamba naye lwaki nga gavumenti mujjukira kwebikka ku makya nga bukedde ensonga eno mwali mukimanyi nti nga 31 eno concession agreement egenda kukoma lwaki mudduka saawa eno speed mutupapya kubanga mubabira sente mukupapya bannaawe budde buweddeyo ekintu kiyise butakiyisa kaakati sente zijja kweyongerayo babaddewo ebbanga lino lyonna kubanga babadde bakimanyi nti nga 31 March concession agreement ejja kukoma so bwe buzibu obuliwo naye ng'era tugenda kulondoolera ddala paka okulaba nti sente y'omuomusolo tebbibwa bagibba nnyo nyini ddala kati oba oli awo ne mu kino mulimu abapanze nti tuyisizeemuko ku zaffe. Okay, ayoyo omukulu rope leader of opposition amanyikiddwako nga Joel Ssennyonyi akale nno bwe tuvaakaawo omukyala gwogenda okulabika nti no wekkanya ku screen yo akadde kano amanyikiddwako nga Winnie Kiza oyo nno yaliko former leader of opposition oyo nno olunaku lwaleero avuddeyo anaasambajja ebyo byonna bibadde bigenda maaso n'okulabika nti nno bibungeesebwa anti Uganda gwanga javu agamba nti bino byogerwa abo abantu abaagala okwogera ebyo asaako boolyawo n'okuyisaawo ebyabwe agamba Uganda is not a poor country like many people think agamba nti Uganda si gwanga javu ng'abantu abasinga balowooza agamba our leaders want us to believe nga oboolyawo abatukulembera bwe baagala atukkirize okusinziira ku mukyala amanyikiddwako nga Winnie Kiza atugamba nti Uganda is a nation that has power that has poor managers nti eggwanga Uganda just lirina bantu batono abali managinga oboolyawo abaliddukanya naye nga bwe tulikozesa obulungi eggwanga gagga nnyo
ono omukyala Winnie Kiza bino byonna abyogeredde mu parliament etudde olunaku lwaleero. Yes, bwagenze maaso alina okulabika nti nno ategeeza eggwanga lino anti eggwanga Uganda si ggwanga jjavu, wabula abantu abatukulembera abe balifuula oba olyo bateekamu endowooza y'okulifuula nti nno ggwanga jjavu nnyo. Agamba Uganda is a nation that has poor managers who manage a nation with a kiosk mentality. Oba okitegeera. Because of that, they have to extend the corruption. Anti kyagezako tegeeza wano anti olw'okuba nti bagala okutusigamu anti eggwanga lyaffe ejjavu bagezaako okuzimbazimbawo ebyo ebiboozi olw'onno batuwa enguzi abonga bwe bali ku mugaati omunene we balya affengeno we batusuulira obukunkumuka naye nga bamaze dda okuzimbamu ekirowoozo ekigamba anti wamma ggwe eggwanga ly'olimu jjavu ate yaliri mu katyabaga kyokka nga ate eggwanga gagga eriyina ebyobugagga eby'omu nsiko ebiyina ebyobugagga ebya wansi eby'omu ttaka byonna osobola okugenda mu maaso n'okulabika nti nno okitegeera. Anjagala tuveeko awo. Ffe tuzimbye ekitebe ya can fucking account for it. Agambye ki? Ffe tuzimbye ekitebe ya can fucking account for it. Are you mad? Mpuliriza bulungi. Gwe omukulembeze bw'oyimirira mu maaso g'abalonzi bo n'otandika okye-stampinga n'obalaga nti nze yazimba ekitebe kyo nkirinako accountability, omutwe gwo guba guliko ekikyamu. Hildaman tozimbanga ku kitebe. Hildaman sente zonna z'ofuna 99% musaala nga naye omusaala gwo guva mu musolo gwa munnansi. Otegedde bulungi? Singa obadde wakwata sente ze watunda mu nnyimba zo n'ozimba ekitebe wandiyogedde ne weekuba ne mu kifuba engeri gye weekubyemu. Hildaman ebbanga lyonna ly'omaze mu palamenti obadde nga osasulwa nsimbi yamu wa musolo. Kinkubye poyinti. Ate Hildaman gw'ogenda mu palamenti wabuuka bubuusi kuva mpigi paka mu palamenti bantu be baakulonda. Abantu ebitundu 99 balina akakwate ku musaala gwo gw'ofuna kubanga omusaala gwo taxpayers money. Abantu abaakulonda be bantu era abaazimba ekitebe gwe toyina lwadde n'olwataano n'olumu lwatunda mu nnyimba zo n'ozimba kitebe. Walaayi nze mbeewuunya bantu mmwe. Kyagulanyi olyokanga n'ojja. Ekyamazima weebale kuteekawo ssomero liyigiriza bakulembeze, School of Leadership. Bano ba Hildaman bandisaanye ne bagenda ne basoma obukulembeze. Are you playing? Singa babadde nti baagala okusigala nga bakyali bakulembeze. Naye Hildaman muggwe tolinaamu elementi ya bukulembeze eja. Ate n'akalala kali bwe kati otugambye ogenda tujjirayo Zungulu Hildaman kajirawo mulo wa Father Chibi muganda we totawaana. Dr. Hildaman oyo waba Father Chibi w'omusalaba wagwana kayebakeko balabe ku Dr. Hildaman oli Zunguli. Tojjaayo. Kale onoowulira ebinaava sayidi eyo. Yes, naye nga njagala nkwongereyo waliwo amawulire agabadde gagenda maaso n'okulabika nti nno gatambula agengenda okubeera nga nkuleetera mu maaso kaawo agakwatagana ku bajaasi ba UPDF abawerera ddala 500 abagambibwa nti battiddwa. Emboozi yonna agenda gikolera maaso awo tulabe naki kyavuddewa byonna tubiina olunaku luno olwaleero. Naye nzikiriza soke nkole bwe nti then ate nkomewo. Okay. Nti bannange eno nkola omulimu mu nnyongere ssente naye nga ky'obawaddeko bwe busammambiro ku kyewaali bawadde obugabiriza obwo. Ani yatadde Kyagulanyi ku layini ey'omu maaso? Tubadde tuli awo nga ba-assistant Allah batusimbye ekibuuzo. Ani yatadde Kyagulanyi mu layini ey'omu maaso? Nga tetunnagenda ku ani yatadde Kyagulanyi mu layini ey'omu maaso. Gw'obuuza ngaani? Era obuuza mu mutima ki? Era ekigendererwa kyo ki? Era obuuza ku lwani? Ku lwa Allah oba ku lwa Museveni? Ekigendererwa kyo kumanyisa bantu kituufu oba kukola ssente za Museveni? Okikolera mu mutima ki? Kusomesa bantu ddiini oba kulengerwa system nti naawe oli wa mugaso lwa nsonga
byokola si kyekikulu naye omutima mw'obikoledde n'ekigendererwa kyo kyekikulu. Singa olireetera baamulekwa akawunga ng'enjala ebaluma naye ng'ekigendererwa kyo kyakubabbako ttaka lyabwe, obugabiriza obwo ow'ekitiibwa Allah tajja kububala. Singa olisanga abaana ku street nga bakusaba ekyokulya enjala ebaluma n'obawa ssente n'obalikodinga naye ng'ekigendererwa kyo kyakulaga bavujja bagaba buyambi bubbirako nti bannange eno nkola omulimu mu nnyongere ssente naye nga ky'obawaddeko bwe busammambiro ku kyewaali bawadde, obugabiriza obwo ow'ekitiibwa Allah tabukkiriza. Kakati byokola si bye bikulu naye omutima mw'obikoledde. Omutima mwe mubuuliza mutima ki? Ekigendererwa mwe mubuuliza kyekyaki? N'ekibuuzo ekirala mmwe baani? Okuddamu ekibuuzo kyammwe, ani yatadde Kyagulanyi ku layini ey'omu maaso busukkulumu? Bavubuka mmwe njagala obbategeezaako, kolerera obusukkulumu mu buli kintu. Olituula w'otateekeddwa kutuula, basenvulewo abalina okutuulawo. Obusukkulumu. Eyasukkulumya Kyagulanyi yali wa kitiibwa Allah, nga mu lwesi mwe yali n'emwali baddemu omusiraamu. Abasiraamu baalironze Kyagulanyi ne batalonda musiraamu munnaabwe. Kolerera obusukkulumu. Obusukkulumu buli kusembeza mu chachi n'osooka abafumba abali mu chachi era abasabiramu buli lwa Sande. Obusukkulumu buli kutuuza mu lukiiko lwa Buganda ng'oli munyolo. Obusukkulumu buli kufugisa Amerika ng'oli munna Kenya. Obusukkulumu buli tuuza ani ono Elon Musk ku lukiiko oluteekerateekera Amerika naye nga mu South Africa. Bavubuka mukolerera obusukkulumu. Obusukkulumu buli kutuuza w'otateekeddwa kutuula. Nga bwe bwatuuzaako Museveni ku Old Kampala ng'eggulu awo n'alannamya n'amagulu. Obusukkulumu bwawa Museveni omutuba mu bika bya Buganda. Kolerera nnyo obusukkulumu. Obusukkulumu bwatwala Salimu Sale eggulu atali mu kyoli n'ategeerera abakyoli. Mu buli kintu ky'okola muvubuka munnange, mu buli kintu ky'okola mwana wa taata, kolerera nnyo obusukkulumu, naawe olifuuka ebibuuzo by'abatamanyi oba abeefuula abamanyi. Nti lwaki gundi atudde wano? Oba lwaki gundi bamuwadde kino? Obusukkulumu bwakwata omuyindi ne bumuteeka mu kabineeti ya Buganda. Kolerera obusukkulumu. Obusukkulumu Mutaasa Kafeero Omunyarwanda sigambye nti muvuma kubeera ye yakyeyogerera. Bwamuteekako mu lukiiko lwa Buganda. Kolerera obusukkulumu. Obusukkulumu buli kusazaawo ddi lwe baliba by'olumbe lwa ssengaawo okusinga abaana be oba okusinga bataata bo abaazaalibwa ne ssengaawo oba okusinga bakitaabe abamuzaala. Nti Lawrence Mulindwa tagenda kusobola kubaawo ku lunaku olwo alinayo meeting, olumbe lwa ssengaawo e Nakasi lwongezebweyo paka lwalidda. Bwe busukkulumu. Kolerera nnyo obusukkulumu muvubuka muto. Mu by'osaba ng'ow'ekitiibwa Allah musabenga obusukkulumu. Obusukkulumu busobola okukusinza omukulu w'ekika amaanyi ku ddi lwe balya by'olumbi oba ku ddi lwe banaaziika. Kolerera obusukkulumu. Ekyatuuzizza Kyagulanyi mu layini y'omu maaso bwabadde busukkulumu. Obusukkulumu obwo bwamuweebwa ani? Secondary waliwo yagambye ayinza okuba yabadde tanaabe Jahannaba nga tafunye wuzu. Jjajja Kyagulanyi ky'osimba onaanya ow'ekitiibwa Allah amugaziize Kabuliye amwe Jannat Firdaus yakuzibwa. Yali mukyala musiraamu naye nga ye yakuza Kyagulanyi. Jjajja Aida
ye yakuzani Kyagulanyi yali mukyala muki musiraamu buli muntu akulidde mu system ensiraamu amanye eby'abasiraamu ojja kwesanga nga ffe abamu obusiraamu bwaffe buva ku gye twakulira si ku bujajja era amanyi bwe basobye swala ne bye basobeza mu swala temwefuula nnyo bamanyi olw'ebigendererwa byammwe kubanga ate Allah alireka atali mumanyi naye n'akwata ggwe omumanyi obujegga ayagala okukozesa okumanyako ng'ekyobusuubuzi kubanga mwenna mukimanyi bino byonna temuli mu kubyogera lwa nsonga nti muwalana nnyo Kyagulanyi oba kye yakoze kivve lwa nsonga mwagala kutereeza community naye mubyogera lwa nsonga mwagala babalengeri babaweeyo kasente nzizeyo ku busukkulumu Archbishop Kazimba Mugalu lwaligendako ekibuli nga nkooyo oyo bwe yagendayo ok'olunaku olumu abasiraamu mulidde emabega n'atuula mu layini ey'omu maaso agambye mbu yeeko ki Archbishop Kazimba Mugalu oba Archbishop Simwogerere lwaligendako ekibuli oba Kampala mukadde abasiraamu mulidde emabega n'atuula mu layini ey'omu maaso obusukkulumu nzijukira omugenzi nkooyo oyo amuwe ekiwummula eky'emirembe Omukama amuteeke ku ddyo we yajjako ekibuli ku madda ga mbogo oba ku dduwa y'amadda ga mbogo baamutuuza mu ye mu maaso abasiraamu ne batuula mu ye mabega obusukkulumu sekondale endiga etannalokoka erina okutiitiibizibwa ennyo okusinga endiga ezanywera edda njogeredde mu bulokole leero katubenga tusiibulula abasiraamu ne wajjawo John gwomanyi nti si musiraamu nga ye ekigendererwa ekimuleese kutaasa njala ye bw'oli mugobaganya gwaliwo omukyamu alowooza nti ono futaali alina kuliibwako basiraamu futaali omugaso gwaye si gwa kusiibulula basiraamu kyekyokka naye alipuuka ow'omugaso ennyo ne kiyitirira singa alisika ab'eddiini endala ne bayingira mu busiraamu nti abasiraamu bamponyezza enjala ate bannyaniriza bulungi nsiramuse oba ntegeerekese bulungi muleke okwefuula abagezi muleke okwefuula abategeera mukozesezza abaana b'abantu bangi okutuuka ku bigendererwa byammwe tebabamaze n'owekitiibwa Allah mutandise okumukozesa baasistanti Allah bwe tulituuka ku mulyango gw'ejjana nga ye mmwe muguggulawo mulituweereza otuziffe abalibeera ewala